omwana omuwala ono gengenda okubateerayo alina story gyanyumya naye woba okimanyi nga oli mu kumalako contract yo nsaba owulirize sinakindi naawe atandika obutandisi walibadde owuliriza vidiyo eno nekikuyambako nti onoogenda okutuuka okumalako contract yo nga otegedde butaba ogenda okwetangira oba okweprotectinga. Omwana omuwala ono bamuleetedde obutuwa ng'amalako contract ye ng'ebulako ennaku 2. Ngenda kuba mbazannyira ka vidiyo ka mwana muwala oyo nga nnyonnyola. Bw'obanga okimanyi nti oli mu nsi ya Muwarabu era osuubira okumalako contract yo, kobe nga wakatandika, kobe nga wakakolako omwaka gumu, mukwano vidiyo eno tugiwe obudde. Omwana muwala anyumya nga wogenda okumuwulira agamba nti ewaka wabadde akolera oba wakolera kubanga tannavaayo. Tebamugulira waka bintu mukama we mukodo muzibu. Naye contract ye ng'ebulako ennaku 2 bazze baguluba ne keeke. Ne bamugamba nti eyo keeke eyo kirabo. Mwana muwala yagenza osumula keeke nga n'okugiryako bagiriddeko ng'era w'omanyi omuntu ow'omululu nti tasobola kugula kintu kyonna kiramba n'akikuwa. Keeke eyo teyagiridde. Omutima ne gumukubira. N'atalya keeke n'agamba nakamaanya wange oba nakamate nakyeyune bulijjo nga tampa byakulya leero asanyuse ki ng'atereka keeke. Mbwe omukyala ewaka yafumba omukyala teyavuddeyo kufumba mbwe essaawa ne zeetolola kati oba ye ng'alowooza nti ono gwe yawadde keeke yafudde. Mugenda kuba nga mwewulirirako nga nnyonnyola nnyinza obutannyonnyola byonna naye katusooke tugende mu sitoore ya mwana muwala ono nga ye kennyini yeeyogerera biki ebyabaddewo. Tovaawo teweerabira kulayikinga kukomentinga ate era mukwano naawe omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okujjako ku channel yange bambi nkusaba obe nga onkonerako ku kagambo subscribe ate tube nga tutambulira wamu. Katugende mu story eno ng'omukyalo nannyonnyola. Banamwe mbanyumizaaki. Ndi wano naye nyina ebirowoozo bingi nga okiwulira. Contract yange eggwako ennaku z'omwezi 26. Bokisingidde ino. Naye oza wabulayo ennaku mmeka? Kubanga leero 23. 25 contract egweko. Naye teri yenyeenya, teri annyegako. Tewaba nange ogenda kuddayo Uganda obugenda sigala otukolere. Bonna bali bwe bati basirise. Naye ejjo waliwo ekintu ekyantuseeko n'engamba kikino. Mbanyumizaaki. Ejjo nga mukama wange afulumamu. We yafulumye musebo n'akomawo ne keeki. Kiino wano. Olaba yagirese bw'ati. Nangamba, this is for you. This is for me. Can you imagine? Saba ngataddeko akajiiko. Ataddeko busoviet. Keeki nga eri packed bulungi nga bw'olaba. Ono omukazi ku mululu gw'alina zabayita ng'olyako kintu wabweru neeraba keeki eraga nti ndyako n'okulyako kiba kindaga nti you're free to eat terina buzibu. Naye nga bbanga lyonna lye mbadde wano mwene ennyumba ono omukazi ku mululu gw'alina kale kibeerawo awo ne kyonooneka nga takikuwadde. Kibeerawo ne kyonooneka nga takikuwadde naye we yampise nangamba this is for you. Kamera ne mugamba thank you. Olwatuuse olw'eggulu nga tugenda kufumba mmere omukazi yaluddewo okufumba. Nengenda mu kyungu nenindo omukazi nga tajja. Omutima gutandika okweralika ne ngamba omukazi oba alowooza nalidde keeki nga ali alowooza oba nakye yanteeredde muze keeki sigenda girya era saagiridde. Eno vidiyo lwaki njikoze baanamu abasinga mufa naye nga mufa food poison muyina emirulu mulya nkuzibwa muyina emirulu buli kamu gwe koolaba oba oyagala kalya akali mu fridge oyagala kalya mukama wo kyakuwadde kyonna oba oyagala kirya temusobola gambako nti no leero tukankirabe bulabi nembe kukirya. Kati ng'omuntu kati nga ndya no keeki simanyi na biki birimu nga nzira e Uganda ku ntuyana ngeri gye ntuyanyeemu nga nkolera obusente bwange omanyi obutwa bw'eno tebuttirawo. Osobola okulya keeki eno nga mulimu akatwa nodda e Uganda ne wayitawo emyezi ng'eja 3 oba 4 n'ofa.
ne beekwasa ab'Uganda nti be bakuse nga bambi nedda kumbe mukama we yakola ekikyamu saagala kuwayiriza mukazi oba kusala nnyo kigambo ekyo oba omukazi yantereddemu ekintu naye nze neebuuza ku bbanga lyemmaze wano wallahi billahi tebalenterako nga kintu bwe kityo tetukyaziza bagenyi kyoba tutambudde tubisanze eyo afulumyemu nandeetera neŋŋamba ono omukazi andowoozaako atya nandeetera keki bukyangambaawo jjukira contract eweddeko nze banaye ne kati omutwe gukya sinnatereera wala wenviiraawo mu byokusaagambula okuba lukeeki lwensobola okwetuusaako so bambi bakadaama mwenna abali eyo mbasaba mulekeraawo okulya nkuzibwa mulekeraawo okulyalya beerakaawo nga tolya osobola okumalako olunaku nga tolidde omutima oguba gwekubye nga gwesise tolya ekintu kireke otherwise mujja kufa nga mulaba jukira abantu badde obakolera ateberezaamu ogenda talina mukozi mulala gyagenda mujja godde eri e Uganda olye sente ze zabadde akusa mbakulisayo ate mu vidiyo ya mwana muwala oyo nga bw'ogiwulidde vidiyo zino tugenda kuzireetanga oba nze nzireeta okwongera okuba nti njagala basisita bannaffe babe nga bongera okweteekako security nga naffe bwe tuweekolako security ne tuba nga tusobola okufuluma ennyumba z'abafirisuuti nga tuli balamu omwaka ogutali gumu egitali ebiri ne tusobola okuba nga tubayingiramu ate ne tubavaamu nga tuli balamu bwe tuba tumalako kontrakiti zaffe bino ebiseera bye tulina okuba nga tweteekako security byebiseera byolina okuba nga weekengera nnyo omuntu abadde takugulira byakulya nga n'okubivulubanyira abikwata abikweka mu bisenge firiji aziggala aziteekako kamera kati kontrakiti eggwako ate alaga nti buli kimu olifula okulya abadde takugulira kintu wabweru n'atandika obbikugulira obbikuleetera biyinza okujja nga tebiriemu butwa weewaawo naye tugenda kumanya ki omuntu ono nga ayagala okutega obutwa tagenda kubukuwa mu mpa gy'abikuwamu bulijjo nedda ekyukamu wabanga luli abadde tasobola kukugulira kintu bweru n'akikuleetera kuluna ajja kikugulira akikuleetere abamu oluusi kibeera bwe kiti nga tekirina buzibu bwonna weewaawo oluusi naye nga wegambye nti tojja kumanya kati oluusi agenda n'agula ekirabo ekyo n'akireeta kubanga kontrakiti eweddeko ate abadde akuyisa bubi abadde tabikugulira kati n'aleeta akalabolabo ako otera osanyuke munnange akugambe nti munnange nnyongeraayo omwaka kati agenda n'atunula embeera gy'abadde akuyisaamu emabega n'olaba nga talina wasobola kuyimirira kugamba nti nnyongeraamu kontrakiti ng'alina okugenda yeeguzeeyo beeguza obugatto beeguza obugoyegoye baleeta obwokulyalya bakuwaawo obusentesente embeera n'ekyukamu naye ng'anoonya wasinziirira okugamba nti munnange nnyongeza kontrakiti naye kikwatagana n'ebyokulya ng'aleese kyakulya mukwano ne waaba ng'agenze n'akigula mumanyi abo abantu bakwatagana asobola okukola oda y'ekintu wakikoze n'abagamba munteeremu kino naye ng'ekintu ky'abagambye oteekamu akimanyi kitta n'abawa ssente bo ze beetaaga oba agenda obbimukolerako n'amuwa ssente kati ne bagenda ne bakuleetera ekintu oluusi ne mukipiikinga namwina n'ogamba bakijje wali ne bakikuwa kumbe mukwano ekikyo kyanjawulo so kati tulina okuba nga mu biseera bino nga tumalako kontrakiti zaffe twekkaliriza nnyo embeera z'abantu bano beeyisa batya abadde tampa byakulya lwaki kati abimpa asanyuse eki nga bulijjo abikweka atuwulira nnyo ebiseera ebisinga nti yabadde amalako kontrakiti yabadde eweddeko ng'emyaka 2 giweddeko alinda ddi lwe banaamuwa tiketi nti munnange ate kontrakiti yadde bulako emyezi 3 oba 2 abantu abo mulaba nti tubakolera batuwa ssente ezo naye nga bazaagala era y'ensonga lwaki nti kimu bibiri wabanga oluusi abadde wagula ebintu nga obiyina mu nnyumba ye mwayinza okunyiga nagamba zino ssente zange ze wagulamu bino naye nga wazikolerera naye vidiyo bwe ziti
tuzireeta okubaako bye tuyigamu bye tuyigamuko. Nze banaye videos zannyambanga nnyo ez'abakyala ze bakola n'agamba kati nze mukama wange kino oluusi nze nga nze we nalinga needuukuzaamu nga ndaba nga nze mukama wange alinga alina kyakoze kitali kituufu. Ogenda okuyira ku banno nga bakaaba n'ogamba ate nze nkaabisa kajjanja n'oterera mu layini n'oddamu n'okola omulimu. Naye ng'ekintereezezza vidiyo ate eri gyenda n'ngamba nze nkaabisa kajjanja. So kati ne vidiyo bwe ziti ezitulabulako biki ebigenda mu maaso, si bakama baffe bonna nti asobola okuwa obutwa naye togenda kumanya asobola kuwa n'atasobola kuwa. So kati kibeera kirungi nnyo n'obeerawo nga gwe okimanyi nti toli seefu n'akatono. Obuli wamanya nti toli seefu kikwongerako naye kennyini okweteekako security ne weeteekako obukuumi nga gwe ne weeprotectinga. Era omuntu okukola ekikyamu mu butuufu aba akuyise wala nnyo era aba abadde mugezi nnyo. So bamikwano tweteekeko security kiyinza okubagamba kubanga yo omufirisuuti naffe kennyini banaye tetujja gamba abafirisuuti kale naye naffe kennyini ng'abantu oyinza okubeera wano ne mmagi naye nga tomanyi kimmagi kyakulowooleza nga ndowooza birala nnyo okulowooleza birala naye ng'oli nange wano tuseka ngamba oyo agenda kufuna ssente bwe ziti kati bw'anaazifuna ajja kuba mpiseeko nnyo. Kaakati oyo abadde ankolera nga muwa ssente kati alabeka yazikuŋŋaanya ayina mpitirivu. Omanyi balina endowooza eyo nti ssente nga ye bazituwa balowooza tuziteeka. Kumbe ogenda okudda ewaka ng'olina miliyoni 5 miliyoni 6 abamu ne miliyoni 1. Mulimu abaana abakomawo nga alina 1M nga gy'alina. Kati ye mukama alowooza oba zaakuwa bulijjo ozitereka n'alaba nga agenda okudda Uganda osanyukire mu ssente ze still lwakyaziyita zize. So mukama ajja kubanga yeka yayinza otutaasa naye bagamba nti abakyogera batya olugero lwe mbadde ngenda okukozesa nga balina engeri gye bakyogeramu awo. Bamikwano Airbnb zaffe almost zaawedde. Njagala kubateerako ka video. Airbnb zaawedde nga emu y'emu ku zino zendimu kati wali wenyimiridde Fumbiro ndi mu Fumbiro wano eno. So ngenda kuba nga nzibateerayo gwe wenna ayina gy'ova ova Saudi ova Dubai ova America ova wa toyina waakutuukira weetaagayoko akafo akasirifu wogenda okuwummulirako ng'ate ka ssente ntonotono. Nina Airbnb wogenda okutuukira jangu obenga munange tukwatagana. Enamba yange ey'essimu eri 0708953267 eyo namba yange ey'essimu. Gwe yeetaze Airbnb oyagala ennyumba wogenda okuwummulirako nga si ya ssente nnyingi, ssente sikyajinga nnyingi ne woba oyagala kubeerawo mwezi mulamba era ssente ziri affordable osobola okubanga munange ozisobola. Jangu ongambe magi nze nva bweru naye noonyako awantu wentuukira mukwano ate gwe abookinga omwezi ng'ogenda kubeerawo mwezi mulamba tukukima ku airport nga gw'ogenda kubeerawo mwezi mulamba kasita ogikwata Airbnb n'ogamba magi nze ngenda kusasula mwezi mulamba tugenda kukima ne ku airport tukuvuge tukuleete mpaka ku Airbnb wogenda okuwummulira oba ku nyumba wogenda okuwummulira. Okuleka gwe owa wiiki oba oyagala kutuukirawo butuukizi nga toli wa mwezi gwe tetukukima. Tetukukima naye ow'omwezi tukukima ate ku free transport. Kale mukama abankumira nnyo ate akumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mwiraba.